Ku ntandikwa ya sabbiiti eno poliisi bwe yali yayogerako eri bannamawulire yategeeza nga bwe tajja kukkiriza muntu yenna anaagezaako okulumba Palamenti mu bumenyi bw'amateeka. Okwogera bino poliisi yasinzidde kuva ku obusaasanira ku mutimbagano naddala ogwa X oba Twitter ogukunga abantu okulumba Palamenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku buli bw'enguzi bwe bagamba obukudde ejjembe eruddeyo. Tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo obujagalalo mu luzungu kye twaliyise public disorder. Poliisi yategeeza nga bano bwe batabatuukirirangako okufuna olukusa nga bwe kirambikibwa mu tteeka erifuga enkuŋŋaana. Kati olwaleero oyinza okugamba abavubuka bano baawulira okuwabula kwa poliisi nga beesitudde bukolokolo okulumba poliisi bagitegeeze ku nteekateeka yaabwe. First of all, we would want to acknowledge police for receiving our letter and inviting us to engage them on preparation of a peaceful protest organized by Ugandans against the rampant corruption we have in our country. Wadde nga babadde basuubirwa okuddibwamu batubuulidde nga bwe babadde batannaba kufuna kintu kyonna okuva eri poliisi. There is no so far from now, and from their communication they say they will release their guidelines at 2 p.m. today. Ensonga enkulu bano gye bakulembeza y'ey'obuli bw'enguzi bwe bagamba obufumbekedde mu Palamenti. We are fighting for the end of corruption and for accountability. Bano basambaza ebyogerwa nga bwe waliwo abantu ssekinnoomu n'ebibiina by'obufuzi ebivujjirira okwekalakaasa kwabwe. Twayitana ku mitimbagano twaliwo abateekamu ssente. Twali wadde n'ekikumi kye twali tufunye okuva omuntu yenna kyo kyemanyi nti Abannayuganda eno generation ento bo balaba balina amaaso basobola okwelowoozeza. Teri muntu yenna agenda kutuulaawo. Sikyowala omuntu alina obudde bw'okubeerawo okukunga abantu bateekamu ssente. Bano baagala poliisi ekolagane nabo mu nteekateeka yaabwe mu mirembe. So what is supposed to be done by the police is to come up and help them guide the procession. Bwe tukoledde emboozi eno nga poliisi tennaba kubaako kyeyogera ku nsonga eno. Kinajjukirwa nti ssemateeka wa Uganda awa abantu ebbeetu okwekalakaasa okwemirembe okulaga obutali bumativu bwabwe, kyokka ne poliisi egamba nti wadde ssemateeka ebawa ebbeetu naye era mu tteeka erifuga enkuŋŋaana balina okusooka okutegeezaako poliisi. Winitesa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.